Naam, barakallahu fikum. Okusinzira ku bye tubadde tusoma okuva gye twatandikira mu idgham, osobola okuddamu ebibuuzo ebyo. Arif al-idgham lughatan, explain the term idgham linguistically. Kayfa tu'arrifu al-idgham istilahan, how do we explain idgham shar'an mu mateeka g'abasomi ba Quran? Onyonnyola otya idgham? Osobola ila kam yanqasimu al-idgham. Idgham ayawulwamu emiteeka emeka. Udhkur aqsam al-idghami ma'a dhikri mithalan likulli qism. Mention oba wa emiteeko gya idgham ng'otuwa n'ebyokulabirako mu buli gumu. Otegedde? Iqra suratul mutaffifina, soma suratul mutaffifina wastakhrij minha, ojjemu ebyokulabirako bisatu. 3 examples ala idghami. Otegedde? Ala idgham, nga za idgham takwawulidde oba aliwa. Otegedde? Limadha la tudghamu hadhihi alkalimat. Twabisoma dda. Lwaki tetubuliza bigambo bino? Lwaki tetubuliza nuni sakina mu bigambo bino? Twabisoma. Tanqasimu huruf al-idghami ila qismain. Ennyukuta za idgham zawulwamu emiteeka ebiri gyegiriwa. Osobola okuddamu ebibuuzo ebyo okusinzira bituze tusoma. Oba tobisobola ddamu weetegereze. Ate nga akuwadde tamrins nyingi wano, zakuwadde exercise nyingi, akuwadde no wansi zonna zoziraba. Osobola bako insha Allahu taala n'obiwandiika n'okola ki, terezemu kwano insha Allah benga osobola obiraba byonna awo n'ebyo wansi awo birabye. Then one nawo kuwaawo wano n'ebirala bibyo obiraba, osegedde n'abikuwa. Then n'ebirala bibyo wansi pose nga okope questions obiraba, nayo n'abikuwa. Then n'ebirala bibyo wansi akuwadde ajegedde kati pose nga okope insha Allah questions ezo insha Allah taala. So barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Wano hatakuwa achakuwa ebirala bibyo agamye tusoma sotu baradi oluvannyuma ojjemu ebigambo ebyo ebirimu enamula ya idgham. Osegedde? So kati iyo baradi agikuwa ddaawo ogiraba yonna. So insha Allah taala idgham mula gyali mungi tugenda kumusoma. Kisinga obulungi kusoma biri bino mujja bisoma insha Allah mugenze mu kusomero wewe ngamutodde mu durusu z'abasheekhe bamwe. Idgham yetu mukomezaawo. Idgham bihasbi sofati mulimu omulala. Osegedde? Ila kam yanqasimu idgham bihasabi asofati. Uyamulaba idgham mutamathilain ino wansi gyali. Idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Osegedde? Byonna mujabiraba insha Allah tabaraka wa taala. Byonna yabikola ki? Yabikuwa mu kitabo kino. Ekitabo kya primary kirimu ebintu bingi ebirungi. Ekitabo kya linki owa P4 tajwidi wa P4 insha Allah taala. Just bobo chagadde genda wano kubene simu giraba kanji kulage nayo. Nze sikodo ya bintu ogiraba simu eyo eno 0701 17 86 55 librarian. Biro omukyalo oyo ajja kikuwa wonna wono bo kyetaaga. Sigedi? Akati
tugenda kutandikira ku musomo mulala ogwa iqlab insha Allah taala. Tujja tandikira wano insha Allah taala. Mudawosi yaffe egenda okukola ki okuddako bitegedde. Tujja kutandikira awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.